ba filmmakers fe bantu abasobodde okubanga tusobola okusomesa eggwanga kubanga Osibyo tamu naffe atulaba wano ku Wings TV amanya neddobozi Sessimba Tadeo Roni director Wings Films atenga nze nkuweereza mu program yaffe agaffe ku mulundi guno ndi wano nga njagala kwebaza abantu mwenna gye buva ne gye buvudde nga mufubye bambi mu karantini eno okulaba nga mwetuusako ebintu ebyenjawulo okulabirira famire zammwe okuliisa abaana bammwe ndowoozamuuko ku musajja oba omukyala ng'olina famire engazi nga y'abantu bangi naye nga okuva karantini lwe yatandika olina okufuba okulaba nga abantu obaliisa obafunira ekyokulya n'ekyokunywa bambi big up okola kyamaanyi nnyo kyamaanyi ddala era tojjanga okwo njagala okutegeeza bamembers bannaffe azannyi bannaffe abafirimu abali mu industry ya firimu mu Uganda bannange mufubye kyamaanyi nnyo okulaba nga nammwe mwebeezaawo kubanga tetukyakola tewaliwo mirimu gye tukola naye emirimu gyaffe gyasiraana gyastopingibwa naye ng'ate still mukyasobola okubeerayo abazannyi ba firimu big up mukola kyamaanyi nnyo kyamaanyi ddala naye nga ku mulundi guno nzize n'ensonga nga tugenda kwogera ku nsonga ya COVID-19 ate nga kyekirwadde ekireese ensi yonna okubeera ng'eri mu bugigi nga eri mu kutya ekyaviirako n'ensi ez'enjawulo oba mu nsi yonna okulaba nga tugenda mu kye bayita karantini kale nno njagala okutegeeza muganda wange mu karantini eno abantu ab'enjawulo bazze bakola ebintu eby'enjawulo naye nga ku mulundi guno tugenda kusinga essira kulissa ku ba filmmakers ensonga eri nti ba filmmakers bangi kati saawa eno bali mu nnyumba zaabwe ebyokulya byabagwako naye ng'ate abantu ab'enjawulo abaali badde bayambako ku ba filmmakers beesuuliddeyo gwa nagamba ku mulundi guno njagala okutegeeza nti gavumenti ebadde efuna ebintu ebyenjawulo okuva mu ba filmmakers naye ffe twesanga ng'ebiseera ebisinga ffe tulinga abalekebwawo abakulembeze baffe bafundikira batugamba nti gavumenti temanyi kitongole oba temanyi sekita y'abafirimu ffe abafirimu tetumanyikiddwa naye ng'ate tetwerabira nti mu ggwanga lino tulina omugaso gw'amaanyi nnyo nga ba filmmakers ffe bantu abasobodde okubanga tusobola okusomesa eggwanga kubanga coronavirus okuva lwe yajja ba filmmakers babadde bakola ebintu ebyenjawulo babadde basobola bakola obuzannyo bakola firimu ezisomesa eziyigiriza ku kirwadde kino kya coronavirus omukulu bossa owa Boss Entertainment bannange yakola omulimu gw'amaanyi nnyo yakola firimu ennyimpi esomesa era eyigiriza abantu ku kirwadde kya coronavirus ne corona distance ne tusobola okubanga abantu beeyongera okukitegeera obulungi ennyo ate n'abantu ab'enjawulo bazze bakola firimu ez'enjawulo ennyimpi ze tuyita short movies nga basomesa eggwanga ku kirwadde kino mu industry ya film mulina okweyambisa obuntu buno bu face mask buno okubeera nga mwebikka bw'olira n'omuntu alina obulwadde obwo oba n'akolola oba n'ayasimula obulwadde obubeera nga bukukwata eggwanga lyaffe libadde liyingiza omusolo okuva ku ba filmmakers ne cultures okubanga zisitulwa mu nsi ez'enjawulo okuyita mu film industry. I will not accept my daughter to be taken by an old man. Kwanga goina byo wenonyeza. He's a king. Oli akola buli kimu essanyu. Ai saba ndoka. Bamusota, bose kwanga, wengo bangu. Tourism twesanze nga abantu bava ebweru ne bajja mu Uganda okutunuulira ku bintu ebikozesebwa mu film. For example nga muganda waffe nabwana owa Wakaliwood abantu bava mu nsi ez'enjawulo okujja mu Uganda okwerabira ku nkola gyakolamu film eno. Wajjira mu tourism abaako omusolo gwasasula eri eggwanga kitegeeza nti film industry y'amaanyi nnyo era egasa eggwanga lyaffe. Njagala okwongera okujjukiza muganda wange nti nga film industry twali badde tulowoozebwako nnyo nnyini ddala. Njagala okwebaza abo abavuddeyo ennyo ne balwanirira industry ya film oba sekita y'aba entertainers bonna mu ggwanga okulaba nga ba filmmakers abali mu mbeera embi bafuna. Nga muno mwenje okutwalira omukulu Douglas Benda okoze kyamaanyi nnyo, mwenje okutwalira Paul
Palwood mukoze kyamaanyi nnyo okulaba nga mufa ku ba filmmakers bannamwe wenja okutwalira Loni Nkalubo nakuwuliddeko ng'abantu bakwogerako okoze kyamaanyi nnyo mwenja okutwalira omukulu amanyikiddwa nga Director Tiz nawe okoze kyamaanyi nnyo n'abalala abakoze ebyamaanyi mu nkola bwetyo nga temuvuddeeyo bambi kwerabisa oba kugenda mu mawulire mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga kyemuba mumanya nti bannaffe bangi bakyaliyo bali mu kubonaabona banoonya ekyokulya tebakiraba naye nga ekisobola okukola ke katono ako k'oba olina kosobola okukwata no sharingirako omulala sijja kwerabira kwebaza mukwano gwaffe Sophie okoze kyamaanyi nnyo okulaba nga oyamba abantu mu gurupu yaffe eya Cinema Elites omukulu Lagadi bannange weebale nnyo weebalire ddala newankubadde nga ba filmmakers emmere tebannaba kugifuna naye nga at least tuwulira mu mawulire nti emmere yajja era kweri ku National Theatre wano mu industry ya film we tuli munnaffe omwe yasooka okufa nga afa njala yafa bambi kitalo nnyo kansooke nsiriikiriyemu ku lwa lasita eyafa enjala ya kati oluvannyuma lw'ebyo byonna bannange nga lasita waffe amaze okutufaako nga ba filmmakers twanyolebwa nnyo kyatukuba enkikwe y'amaanyi nnyo mu industry eno okuba nga twaviibwako omuntu just lwakuba lwa byakulya era bannaffe mwenna abali eyo nga oyina obuyambi ng'osobola okuyamba ba makers ba filmmakers please come on mukulu Balam abakulu ab'enjawulo okuva mu divisions okuva mu nsonde mu bitongole eby'enjawulo eby'eggwanga Mama Fina abantu ab'enjawulo bannange tusaba buyambi bwammwe kubanga ba filmmakers bwe banaabavaako ne bagenda ne baba nga bafudde ogenda kutuuka okunoonya omuntu asobola okwogerera eggwanga lyo mu nkola ey'ekifaananyi ne audio mu nsi ez'enjawulo nga tojja kumufuna kale ffe tufuddeyo okusomesa eggwanga naye ate eggwanga teritufuddeeko mbadde nsaba bwe kiba kisoboka at least wabeewo enkola eyamba ba makers abali mu industry ya film wabeeko ekintu kye bafuna tuli wano ku Wings TV Sesimba Tadeo Roni gemanya gange naye nga njagala okwebaza ku Wings TV tubaagala nnyo bye bye and tata we love you so much tukolere wamu okulaba nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso.